Pastors. Eh? Eh. Tukatula ku Soul TV angabe nakugambye nti tuli ku G256 naye tugenda kubanga tukulaga ki ekigenda maaso. Omusumba Aloysius Bujingo era managing director wa Salt Media amaze okubanga atuuka era agenda kubanga asaininga nga waayo obubaka bwe obuyozayoza General Muhoozi Kainerugaba era kyekyo kifaananyi kyolaba nga tusinziira wano ku offices ez'ekibiina ekya Patriotic League of Uganda era nga bolaba ekigenda maaso wagenda maaso n'okubanga tulaba ono musumba ayaniriziddwa abaka ba parliament ababaddewo nga bakulembeddwamu omusumba Aloysius Bujingo. Kansoke mbaweko ku chairman head of mobilization kati asooka tubulye nga tuli live ku Soul TV weeyo obubaka bwe obwaniriza omusumba Aloysius Bujingo then naye tugenda kubanga tumufuna naye atuweeyo obubaka obuyozaza General Muhoozi Kainerugaba. Tuli live ku Soul TV. Kantu wali mukisa guno mukwaniriza muganda waffe mukwano gwaffe mwami Pastor Bujingo Aloysius mwaniriza ku kitebe kya PLU era aze okutweyungako okukuza olunaku lw'amazaalibwa ga chairman waffe General Muhoozi Kainerugaba era on behalf of PLU era ntwala omukisa guno okuyuzayoza chairman waffe ku myaka gino gyatuuseeko na ebirungi byakoledde eggwanga lino era njagala kusaba Pastor Bujingo musaawa eno atuweemu esaala ayongere kusabira chairman waffe nti kyetugoberera Mukama tuyambe tukituukeko. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Amina. Nange nsanyusa okubasanga Honorable Mawanda ne ttiimu mwebale okutwaniriza obulungi. Tuli basanyufu ate si ffe ffekka, eggwanga lyonna lisanyufu, ensi yonna nsanyufu kubanga Katonda atukoledde bikulu okutukuumira Jeno, okutukuumira taata n'okutukuumira omwana. Era ffe tukkiriza nti omwana Katonda alina gy'amutwala ate gy'amutwala tugenda ffenna era obubaka buno bwonna waali nga abulaba akitegeere nti tumwagala kuva ku mutima, tetugulwa obugalo tetugulwa tugoberera amazima, amazima tebagagula wabula katusabe Katonda amwongere obulamu. Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo yegwe Katonda affe. Tukwebazizza olw'olunaku luno olwa 24th April, lunaku lukulu nnyo mu bulamu bwaffe. Weebale nnyo okukuza General Muhoozi Kainerugaba olwaleero eyawaayo obulamu bwe ng'ensigo n'ateesaasira n'atadda mu kugamba nti yazaalibwa mu first family, ye first son, taata yamukolerera wabula naye n'agenda n'ajoyininga forces olwaleero nga ye muduumizi ow'eggye lyaffe erya UPDF. Tukwebaza Mukama olw'ebyo byonna by'omuyisizaamu. Weebale, tegabadde maanyi ge, tegabadde magezi ge, abadde ggwe era naye ekyo akyakinologinga bulijjo mu buli kyayogera aga nti Yesu wange anannyamba, Yesu wange anannyamba. Yesu yongera omuyambire eddala, muwe obulamu, muwe obukuumi, muwe amagezi nga ge wawa Sulemaani kubanga kiseera nga kituuse regioni eno taata we emuyita taata. Omwana ateekwa okudda mu bigere, ateekwa okubanga mugezi nnyo nga Sulemaani bwe yajja n'adda mu bigere bya Dawudi, ekitundu kyonna ne kitereera. Era tukkiriza nti mu kiseera ekituufu Jeno ng'omutuusizza okukwata mu buyinza bwa Uganda era nakyo ekyaliwo mu Bayibuli kiddamu ne kibaawo ne kyogerwa nti ate kati onazze ng'asingako ku taata okubitereeza. Era essala ya taata buli muzadde yenna ayagala omwana we amusingeko. Tusaba omutukuumire muwangaaza emyaka mingi. Olwaleero kituyinza kugamba nti omuwe bwe giti oba bwe giti
naye muwere eddala emyaka mingi, mwongere obugumu, mwongere okugenda mu maaso ng'ayagala abavubuka, okwagala ensi ye, okukulaakulanya eggwanga lyaffe ate n'okulikuuma. Tumusabidde emyaka emirala mingi, tusabidde mukyala we, tusabidde abaana be, tusabidde bazadde be, tusabidde eggye lya UPDF lyakulembera, tusabidde eggwanga lyonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama okeberenga ekigere kye bwe kiraga aleme okulinnya mu kikyamu, okeberenga kyagenda okulya, okeberenga kyagenda okunywa, okeberenga buli kintu kyonna, naye ekigambo ekiva mu kamwa ke wa bigambo bitono, naye ebigambo ebimuvaamu biberenga bye bigambo ebiteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Mukama essuubi lyaffe liri mu ggwe, naye ate era otukwasa abantu. Tusaba Katonda nga bw'oli omulamu, taata bw'ali bagamba nti ekintu yakitadde, omwana ono yeesiganga ensigo, ameruke abala ebibala ebirungi, yabadda mu ntebe ya taata mu kiseera ekituufu kye wateekateeka. Ekyo tukisabye Mukama era nga tusaba otusobozese naffe okubeera abalamu, naffe otukuume ebitusoomooza bingi, otubeezeewo, tubeerewo ng'alayira, tubeerewo mu bukulembeze bwe, tubeerewo okutuuka ate naye lwaliwummula mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Tusabira buli kimu ekigenda okubeera wano, tusabira buli kimu ekigenda okuliibwa, tusabira buli kimu ekigenda okunywebwa, tusaba na buli muntu asanyuse olw'amazaalibwa ga General MK agatuusiza ku myaka 50. Buli muntu asanyuse naye Mukama amusanyuse, omutima gwe nagwo Mukama agusanyuse. Buli muntu asanyuse, ensi yonna nsanyufu, naye bonna nga babasanyuse abawe emitima gyabwe kye giyayaanira, era nga bwagenda okuwa General waffe Muhoozi Kainerugaba omwana omuzaale owaleero bebi w'olunaku, naye nga bw'ateeka okumuwa byonna omutima biguyayaanira, alina byatuuseeko n'ebisigadde Mukama obikole. Tusabye ebyo byonna mu Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Tweyanze gatula ku Soul TV, tuli ku G256. Musumba amaze okubanga awaayo essaala eyozaayoza General Muhoozi Kainerugaba, naye nga abantu bangi bakyagenda maaso n'okubanga batuuka mu kifo kino, muli ababaka ba Parliament n'abantu abalala. Ndabyeko ne RDC Nakawa naye waali ku lwa PLU n'abantu abalala bangi abazze wano olunaku olwaleero, era nga kati omusumba bagenda kubanga bamulambuzaako ku ofisi yaabwe empya eri wano e Kololo. Bagenda maaso n'okubanga tulaba ku Soul TV amuseera kino, n'agambye tugenda kubanga tukulaga ekiri eno, then oluvannyuma tukulosinge ate tuddeyo eri mu studio asobole okubanga tufunayoko ku music mpola mpola nga bwe tukolagana biki ebigenda mu maaso wano ku kitebe ekya Patriotic League of Uganda. Wagenda maaso n'okubanga atulaba wano ku Soul TV. Mu kiseera kino munzikirize nsobole okubanga nkulosinga, ngenda kubanga nfunayo ku bantu abalala asobole okubanga bogerako naffe naddala kwabawaayo obubaka obuyozayoza General Muhoozi Kainerugaba, omukulu owa PLU MK Sports Club. Ogamba otya? Tuli live ku Soul TV, mbale nsaba osembereko wano katono mbuzako kupatula ku Soul TV. Abatulaba ku Soul TV leero tuze okutongoza oba okwaniriza mukama waffe General Muhoozi Kainerugaba okutuuka ku mazaalibwa ag'emyaka 5. Era tukyebaliza Katonda ayebale nnyo okumutuusaako, webale nnyo webale ddala Katonda okutuusa next president waffe ku myaka 5. Era Uganda kati wetuuse egenda mu maaso n'okufuna omukulembeze omupya, era tuli mu kweteekateeka nti essaawa yonna ekintu tukikwatamu. Tweyanzege medical team omukama wange obuuza kubatulaba ku Soul TV. Okay, kale tweyanzege mu kiseera kino njagala munzikirize, njagala kukulosinga nzireyoko mu studio, tusooke tufuneko ku nnyimba nga lumu bbiri. Ngenda kubanga nkomawo nyongera okubanga mbaweereza abantu ab'enjawulo abakyali wano okujja okusena. Njagala kansooke ninde mbaweko ku kifaananyi, musooke mulabe ku kifaananyi ekyo nga abakulu bagenda maaso n'okubanga babuuzaako ku musumba Aloysius Bugingo nga sinkanya abakulembeze abalala aba PLU okuva mu bisinde oba mu regions ez'enjawulo nga bwe badde wano ku kitebe kikulu wano Naguru
wano we wali offices zaabwe era nga abantu ab'enjawulo bakyagenda maaso n'okubanga ate bajja okuyozaayoza okulaba nti Jane atuuse ku myaka 5 olunaku olwaleero. So kyekifaananyi kyogenda maaso n'okubanga olaba gwali ku Salt TV. Yes, and we shall do our part without fear or favor, because we know the truth. He has all our support, yesterday, today, and tomorrow. And we can't take it for granted that he has offered himself. Other first sons are on the yacht in the Indian Ocean. They are on the yacht in the Mediterranean Sea. But for him, he's in uniform, in a jungle boot, enduring the heat. So we can't really sacrifice him. We have to support him, stand by him, because Uganda is ours. But we need leadership now and tomorrow. And some of us think he's the capable for tomorrow. Thank you. Tuyanzege atula ku Salt TV. Omusumba kati bagenda kuba bamulambuza. Of course ku office agenda kubanga asayiningako ne mu kitabo ekya PLU. Naye n'abalala bakyagenda maaso n'okubanga abasayininga, n'abakulu abalala bagenda maaso n'okubanga basayininga. Eno board yeya PLU medical team eno gye mulaba era nga bw'olaba omukulu bagenda okusayininga. Omuntu ajja, waliwo boards ez'enjawulo, omuntu abeera nga asayininga, bw'olaba omwami agenda maaso n'okubanga asayininga n'okuyozaayoza general okutuuka ku myaka 50 egy'obukulu. Honorable naye agenda kuba sayininga, then later tugenda kubanga twogerako ne honorable naye ayongera okubanga waayo obubaka obuyozaayoza General Muhoozi Kainerugaba.